ku ky'okumumanyira njagala nze ennaku zino nkwata ebigambo by'omuntu byennyini bye mmuddiza. Komenti section zirazeewa abantu nga tebakitayipinga. Tugamba wano nti adisiva. Deceiver no twetaaga full definition. Waliwo tugambye nti a person who acts unwisely. Ono atuwaddeko part of it, Heroni. A fool is a person who acts unlawful, unwisely. Kati bw'omala okusoma definition y'ekintu ekyo ku bantu abo ababiri ani behaving anomaly. Of course, Kyagulanyi ya behaving tuna dini lubawasaba kati gwe tosobola kuŋŋamba wagamba ekibiina ogenda kisula mu wiiki emu nekikulema. Kati wagambye ate Kyagulanyi musiru naye ng'ate gw'ogamba nti musiru bw'otayogera ku ye tofuna ssente. Olya gw'ogamba nti musiru is a well established man alina history we yenvuddewe omutereevu gwe ne history we alimu omulambo gw'omukazi gwe watta ng'akubanja ssente n'omuttamu n'olubuto ne lusigalamu olw'omwana kumuwala bolini kyokuzaayire information togirina. Okitegeera ne app gy'akosa TV gonna mazike app erina abaana bataano bayagala okusiba gibaggyeko ne app yennyini TV ebiteni mazike si ye app y'abaana bataano aganye basasula ssente zaabwe ayagala gibba. Talina nawa ne Land Road akyambanja ssente waasula yeeyita dino lwe wasaba musimanyi lwe wa mayembe gaawa gwogo omuto guyimirirako empewo. Lwaki omutwe omukalu oguteekaku galubindi lwaki ogumenya ng'ate already mukalu? Bakugambe this is an empty box. Why do you add on more goods? Omutwe already mukalu ate oguteekaku galubindi. Omutwe omukalu oyongerako otegwa olugalubindi. Okitegera omuntu alina criminal record nga obadde okulwa state toteekeddwa kwogera wantu wonna kuba you criminal. Gubogamba nti omuntu musiru omuntu alina political career omuntu alina career ye ebadde mu music industry n'agizimba ebbanga alina family alina properties alina baakozesa ye akozesaani. Ate okwata ka kamera n'atulako. Buli muntu alina kamera ate buli muntu munnamawulire. Okuva lwe yatandika okubeera employee yatandika okubeera bwe yafuuka bwe bamutandika omuwa emirimu okukola teyakolanga ku station kumala myaka 5 yakolanga mu kitundu kwebiri nga bamugoba nakati tasobola dde radio n'ebanga etandise lero yabalema tebasobola muwa mulimu. Lwaki? In fact gwayita omusiru badde self-employed. Okumanya Gayo yo musiru atunuulire background ya history we owa abantu babadde akola nabo bali far beyond him ye yasigalira oddawo mugezi. Bonna babadde azaako nabo ku TV bali far better than him y'omugezi. Omanyi teri kintu muntu musiru kwefuula mugezi ng'ate ali mbasiru. Kati ye bw'ayambala galubindi n'akuba ekikalu n'akabuto ne kamujjiramu ARVs n'alowooza nti ategera nnyo okusinga abalala. Omanyi oyo Gayi yatugundi yalinya adiweya y'emmotoka adiweya erimu emisumaali bamufumita kati abeerako ARVs so sometimes tulina omutwala mpola obusungu buviira ddala ku ggumba ate walukwata gita singers dagala lituuka ku bwongo ate walukwata gita singers ajjula ebitayidde. Fred osabulira. Okitegera kati nze sina budde bwa musajja mukulu agenda myaka 4 tayina wasula mupangisa ne app gyakolako TV gonna mazike siye bayita abasiru basobola n'omumulisa n'omukozesa. Nze muntu mba muyita musiru mba sina time gye ngenda muteekako kubanga talina kyanyamba ne bw'obeesinga ku linnya ly'omuntu nga ye content ne bw'ogenda ku YouTube channel yonna kuliko Kyagulanyi Robert Sentamu.
ready out vewo nile ensonga njagala ensonga waliwo ensonga UPDF in fact General Museveni abayita mu UPDF bagenda nemba namajje olukumi olwo mwemuline Ereru ono mwana wetu Ereru ono kabaka ground ka katono yagenda ku Kongo akube mundu lungi nnyo babe abayinga tabwe sita gamba kitabo yagende Kongo netuwaka yonge ebuukabuuka kati ndikiriya naye badde ebuukabuuka kati ndoza tutereddemu kati mbadde nkugamba nti yagende Kongo n'akube mu n'aginyikiza bulungi kulabayo najje Somalia kati Ereru oyo tugenza okulaba motion awo nawe akubye mundu tebamupuse tugenza okulaba ku motion ye diplomatic n'agende imbula netulaba ne nga bamuwadde banga badde yabiko command forces n'abeerako nanti kulira bulungi mu Uganda onkuule ne okyabuukabuuka netuwaka ekyasikipinga ate wano endaga nti eri ate kati wano mpulira kati egenda mu maaso tujja tambulirawo kale kati mugumemu bannaye tomanye eyinza okutereera so kwanguya katono ntandikiddewo ne ngamba Ereru Muteeso Ereru agenze mu forceful retirement yakoka nekube kuli negamba Ereru bamukoze eki bamuritayalinze akati neddamu nekuwa story endala negamba nti Ereru yasabye efe nanga tukimanyi bulungi nnyo Ereru agenda bugenzi mu forceful retirement kubanga General David Sejjusa yagenda n'asaba okuritayali olw'okuba General Museveni yali amanyi David Sejjusa ayinza okukola alitayalinze essaawa ezo yamukuumira mu magye paka oyamulaizing then yali tubuuza lwaki Ereru ku luno ye yasabye retirement ne bagimuwa ne bagikkiriza tandikirawo abantu baweka so kati ekisookera ddala omuntu eyali abaddeko mu service wonna oli mu service eri public oba mu public service ne baleeta omukozi from nowhere nga gwogenda mu training mu position wajjidde nga naye wooli no training omuntu oyo at certain time ogenda okizuula nga ofuna miliyoni emu ye ng'afuna miliyoni 5 nga gwe obadde mu training kiki obadde owulira ku ssaawa eyo olina kukyuka embeera twabagamba dde omusajja yayita wa LDU ye yennyini last week mu wiiki eno yennyini ewedde kitabu ya confirming omwali yayita mu LDU ompulya bulungi tosobola kuddira musajja eyasoma amagye n'agenda ku military courses across the globe n'abeera mu ranks na sanctioning okutuuka ku ddaali ya geno n'abeera ng'agenda kufuna ebiragiro ku muntu atagenda mu military training mu Uganda omuntu atakusanctioningibwa mu structures za UPDF okutuuka ku tteeka waali amuwa ebiragiro ate ibangako ebiragiro nga biri peaceful wabula ebiragiro ebinyooma ebiri hashful n'akamanyiiro ate there is a way how people hate Museveni's family whereby from nowhere omwana atanaweza myaka mu magye giwera myaka 30 nga tuse ku ddala gino nga luwa abantu abalina emyaka 7 bakyali ku ddaala ya kopolo ku Kano kulaba kikolwa makulu kati mu ekyo Museveni ever group yetateeka mu bantu bagenda kukola bikolobera akozesa balala Geno Ereru kimanyi nti bulungi y'omu ku ba high witness mu kutemula kw'abantu mu bwakabaka bwa Rwenzururu bw'agatta orders baamuwa n'ebigenda mu maaso mu ggwanga olwalo n'ebigenda mu maaso mu magye Geno Ereru alina right ewummula n'agenda anyiigire mu kulima nja kuyita kunyiiga manyi lwaki nja kuyita okunyiiga nja kuyita okunyiiga olw'ensonga
jajja ne bwoba gwe from nowhere omuntu najja n'akuyisa ranks ate n'akuwa orders ng'okimanyi talina kyali gwe tomanyi kyekiyitibera omuntu kubanga akuwa command naye nga he is nothing just nti mwana wa mukulembeze tomanyi kyekiyita kubeera nti omusajja bamuwa orders to shoot and kill the entire kingdom natta abantu ng'essaawa zo takyasobola kuwa ordered mu magye nga talina wadde deployment bamufudde advisor bw'obeera gw'osobola okubeerawo tosobola kati ekya retirement eyo human right ye agirina okulitalinga but he has to be very careful ku security olw'ensonga now it's very easy okumujja olw'ensonga tekata kyalina security talina security agenda kubeera nga muntu wa bulijjo in fact teweewuunya ng'amaze kubanga alina okulitalinga nga 27 banki yonna erina kulitalinga nga 27 guno omwezi okutuukira ddala ennaku z'omwezi 3 ogwokutaano teweewuunya after his retirement bayinza omugulako emisango gya corruption of course kati bamugulako emisango gya corruption oba bayinza omugulako n'emisango egiri related ku military behaviors nga mutwala mu kangaroo court yensonga lwaki bano balwana kooti eri ebeerewo okitegeera teri jeno ali ku ddaali ya jeno oba lutenanti jeno atabbangako ttaka wadde ekijiko ky'ettaka ready no kyembadde njagala ojjeyo bulungi ogeze group ya Museveni group ya Museveni bonga bagamba bava mu Western tekwali gwe waawuliddeko n'omu mu mivuyo nga gy'obadde gy'olya gye bateekamu amabaati g'abawejje yasa yali mu bubbi bw'amabaati g'abawejje ojja kusanga Agnes na tutumugisu gendo kusanga mutuzi kandozi z'amabaati g'abawejje sanga aguru kwa Museveni kali nga kandozi zino ekyo Fred nakyo njagala okigireyo abantu bakitege lwaki formula eyo kola bwatyo lwaliro jamulira yaliwo kati kiri bwe kiti kankikunyonyola Museveni ne gurupu ye batuzanya jungle politics bannayuganda ate abasinga obungi balina urban excitement nti when they are shared a portion of power to them ne bagibasharingira balowooza bali above the law era they have officially joined the Museveni's family which is wrong no just akamera kanyeebwa ke baba bakuteze kyovula nti bonna balina urban excitement baba basharingira ku buyinza bafuuka bakitalo nnyo bw'otunulira erule engeri gye yayogeramu ng'amaze okukola mu Masaka ye Rwenzururu yayogera nga alaga nti alina amaanyi agasukka ne ku ga mukama we which was wrong bamukozesa ekintu ekikyamu era yakyejjusa oluvannyuma njala kukubuulira omuntu nga oli ku ddaala lya general nga you were given orders ne instructions to execute missions sokoze akatambi erweru yali muweereza mu kyaki nga tannakola Masaka lwaki yakola kyaki after nolwakimulumirira kankugambe omala okukola ekintu n'odda mu nnyumba ye mu kasenge ku kalya neoba olina mukaaga ku mukaaga ng'ekisenge kiri buli kimu osooka n'odda mu kisenge ekyo bulundoka okuba omulanga waawe ng'oli mubwomu kati yebwe bwe yamala okukola Masaka investigations ne zikolebwa nga yes he was given orders naye zirireetinga zidda ku ye kati bwe zadda ku ye Museveni akivaamu era bajja kugamba who ordered you to shoot and kill he was given orders did you take time bakubuuza did you take to time to investigate or to look into the orders which were given to you to execute nti no gwe omusajja yali kulanka ya jeno bakuwa watya orders notasooka kutunula repercussions zigenda kuva mu orders ekira Fred already yeti bamutega kamera ku parliament na confess kana era abantu bali basaanyi anti bali basaanyi okufa bajja kubuuza
baali balwana nani kubanga etteeka liri nti rules of engagement za njawulo nnyo. When you are engaging an enemy osooka kuwoninga. Ompulya bulungi nnyo. Waliwo ekintu kyonna ekiwandiika oba evidence eri visual eyalagwako nga waliwo warnings bawa omusinga wano bakabaka lw'enzululu ku nsonga ezo. Alibiddamu oba abirina. Tubuuza wano, we are just discussing issues. Now kenyino kimere rules of engagements. Goloza lwaki Kaweesa bwe yali ng'akyakulya ebikokoto mu Kampala. Kaweesa yakwatanga babiyita batya mu buzina bubita batya? Mukalakaasa. N'ayogera n'abantu nti kino ABCD bwe mukola bwe muti tugenda kukola bwe muti mujje tuteese tukole kikubanga those are the rules of engagements. Naye ye yatwala obuvunaanyizibwa okutunulamu orders baamuwa nedda. Okitegeera? Ye n'alumba bulumbi bamuwadde order genda olumbe. Kati ye ekyamukozesa kyaki ng'amaze okumanya nti yayokya n'addayo asisinkana Katonda amugee mukama wange ensonyiwa nakola ensobi. Kati ayagala kudduka mu kintu kino which is too late. You can't go and they leave you to be there because you are key witness in the massacre. Museveni doesn't leave evidence behind. Tugende mpola. Bonna abaali mu Kishangani massacre ani aliwo? Annyonnyola nti abaali mu Kisangani massacre where are they? Bonna baweddewo ndowooza asigaddewo 7 yennyini. Lwaki baggwawo? Kosi bajulizi. Oli Ddula Lumbu yamukuba akatayimbwa ku mutwe. Generali omulamba. Ekulu genero buli bakuba akatayimbwa. Lady ate n'ekirala kye njagala okubuuza. Alonda n'ava ng'anywa kajuisi mu nnyonyi. Ekirala Fred kye njagala okwebuuza. Olowooza tukyasiiga kubanga olwaleero otunulira ba potential candidate mu mawanga ge tukola mu Uganda wano mu Busoga oli mu wano da akulembeze olabamu ko batani shinga ngabale ateko kena network yo ano tugende kakyake ekyankalanyi atawo kati bw'obuuza ku ba presidential candidates abagenda okwesimbawo, we don't look into other people's business. We look in our interests and our business. Our business is Robert Kyagulanyi Ssentamu. Our interest is to take over power. Those are the two things, because abasigadde bonna, these are state agents abagenda okuba nga bateekeddwawo to confuse or to divide the will of the people. So our business is Robert Kyagulanyi Ssentamu. Our interest is to take over the power. Those are the two answers, which is a jokuwa. Wewamu awo. So baba Fred Tembayo vile wana. Mbadde ngambo busembayo bubaka bwo. Ibula abantu busembayo buli bwe buti. Gwe wenna ayagala enkyukakyuka. Genda kusaba, genda wewandiise. Bw'omala okuwandiisa kuuma ennanga muntu yo, bw'omala okuwandiisa atandika okutambuza enjiri. Abasajja mumala obudde bungi nnyo mu kwana abakazi, naye obudde obutono bwe mulinawo nabo mubukozesa kubeera mu kunywa mwenge. Mukwate obudde bwe mulina bwe mukozesa mu bintu ebitagatta ku ggwanga, mubuteeke ku ggwanga. Okukwana omuntu omukyusa endowooza ye kyangu nnyo nga tomufuusinze. Ensi gye tulimu eri abantu bangi nnyo abali mu bubuze nga tebamanyi kikigenda mu maaso mu ggwanga, bo nga balowooza Uganda weri bw'erina okubeera. Nkusaba kyali wange gy'oli yonna gy'oli, fuuka ambasada w'eggwanga lyo ku lulwo, olw'ensonga nti obubaka bw'ogenda okukyusa obuulira omuntu ekituufu ajja kutegeera.
abantu bangi nnyo bali mbubuze nga balooza Uganda bweri bweyina okuba ekyo kikyamu. Uganda yandibadde yavaawo dda. Uganda esobola okwakomodatinga oba okukuŋŋaanya abantu baayo ne bagyeyagaliramu. Naye kati essaawa zino abantu ab'olubato abatono ennyo be beekumidde mu buyinza n'okubba. Era n'ekibalemeza mu buyinza kiri ekintu kimu. Bawambye, basse, batulugunyizza abantu eby'obugagga byonna babirina. Kati batya okuva mu buyinza bagenda babuuza ssente baazijja luddawa. Ekyokulabirako. Osanga omujaasi wa UPDF ng'ali kulanka kabeere private balina kye balina. Osanga omujaasi wa UPDF ng'ali ku kopolo okutuuka ku jjeno waggulu. Nga is worth billions of money. Balina miles of lands oba acres of lands. When you ask them the validity or the ownership of that land, bagenda kukubuulira. Either basiba abantu banennyini mataka oba babatta. Ojja ssanga abavubuka bavuga emmotoka mu Kampala, there was 200 millions. Wabuuze, where do you get this money? Can you explain the source of income? Nobody can tell you the source of income. Serizamuwa musolo. Okitegeera? Waliwo ekyawula mu bantu mu by'obusuubuzi kyekiruwa. Essaawa zino omuntu ogenda n'oleeta ebintu bya miliyoni 10 eza Uganda mu container. Ne mugatta container n'ewera kati nakyo baakigyewo. Kitegeeza nti omwavu bakugira ddala mu business. So nga ate kibaddewo nga kikola emyaka gyonna kyebayita grouping kati nakyo baakigyewo baagala container ngeri fulu ya muntu omu, which is wrong. Kitegeeza nti abantu abatandika obutandisi mbajja mu business. Mu nsi ezikulaakulana waliwo small scale industries. Small scale industries, the industries abantu abatandika okutandika okuzimba obulamu n'okuzimba amakolero. Kati gwe bw'oŋŋamba nti abatandika mu business abalina miliyoni 5 miliyoni 10 abaagala okusuubula ebweru bajje mu business. Kitegeeza okendeeza ku musolo gw'obadde okuŋŋaanya. Buli bantu bayingira business ne baggulawo business ez'enjawulo bakuliyetinga employment, bakuliyetinga emirimu. Okitegeera? Naawe kennyini bakuliyetinga emirimu oba okolekitinga emisolo mingi nnyo egigenda okuyamba eggwanga. Ne kati buli lw'oteekawo ekijinji abalina obusente obutono butasuubula, kitegeeza oba okuliyetinga unemployment, ekirala ne tax base yo yennyini oba ogikendeeza wandifunye omusolo. Kitegeeza nti tulina okuggyako obuyinza obuliko essaawa zino butamanyi mateeka, tuteeke obuyinza obumanyi amateeka era obujja okukkiriza bannayuganda okusobola okweyagala mu nsi nga bakola bizinesi. Muganda wange zino ensi ze tulimu, ensi zivunaanyizibwa ku bannansi ebitundu, wano wendi gavumenti evunaanyizibwa ku muntu munnansi ebitundu 6 ku buli 100. Mu Amerika gavumenti ebanyi evunaanyizibwa ku munnansi ebitundu 7 ku buli 100 n'ensi endala bwe zityo. Mu Uganda n'uwa muto gavumenti ekuvunaanyizibwako ki? Era kumpi envunaanyizibwako kunzijjako omusolo. N'okumpa obuweereza. Buweereza ki bakuwa? Enguudo ng'ebyo eby'entambula. Enguudo ng'ebyo eby'entambula, obujjanjabi by'enjigiriza. Enguudo mpozi naki? Enguudo, obujjanjabi n'ebyenjigiriza. Nguudo ki? Zo teziriiwo. Nnyonnyola nguudo ki? Of course, nga oba ompulira bulungi. Nguudo kwe genda mma. Amaguzi byaffe oba obulimi ja mu kyalo bimera byonga nnyingi genda tuuka na wasomako bulungi nnyo ekigambo kye bayita returns okimanyi, tax returns ozimanyi? Tax returns zisige gaba amagoba. Tax returns si magoba. Bw'oggulawo bizinensi ngeri registered bulungi, revenue ejja n'ekubala. Bw'emala okubala omusolo gw'ogenda osasula bizinensi, omusolo gw'ogenda osasula ebintu by'oleese at the end of the year. Ofayiringa ebintu by'owayingiza by'otunzeeko amagoba g'okoze. Kati yo kwejja omusolo gwayo. Kati by'otatunze ejjukira buli mwaka ekintu ky'oba oguze ng'ekimalawo omwaka kiba kiruzinze value oba kivudde ne kuki kivudde ne katale. Kitegeeza ebintu by'otaatunze ng'ate revenue yatwala omusolo oyina obi indicatinga n'oga revenue authority mwatwala omusolo mu bintu bino n'ebintu bino saabitunda era kati ndi mu totolosi. Revenue erina okuddiza ku ssente ezo erina okuzza omusolo gw'ebintu ebyo. Kyekyo gambye tax return kitegeeza ffe mu Uganda twetaaga service returns ku musolo gwe tusasula.
batuweemu buweereza abatuweemu obuweereza naye buweereza ki batuweereza nga tumaze osasula omusolo kitegeeza bye bino byandibadde nga malwaliro gavumenti okukola oluguudo buvunaanyizibwa yo kuba nga tugiwa ssente gavumenti okuteeka amadagala mu malwaliro buvunaanyizibwa kuba tugiwa ssente okuzimba amasomero buvunaanyizibwa kuba tugiwa ssente okay kati kitegeeza mufunzo agiddeyo mu Uganda lwaki ayina okubanja gavumenti eyogereza ddala ku musolo gw'osasula nuwa mutu amazzi gonywa ag'ebitaano kuliko omusolo nuwa mutu amasannyalaze gw'osasula kuliko omusolo landiroodi ennyumba w'osula kuliko ssente za state council ez'omusolo kuliko eza revenue ez'omusolo takisi gy'olinnyo amafuta g'esasula kuliko omusolo takisi yennyini esasula omusolo emmere gy'olya kuliko omusolo enviri w'ozisasulira kuliko omusolo toyi w'ofuka ng'oli mu kampala iriko omusolo Uganda kyetwagala ategeere akaseera kyadageza kugamba okugibwako URA nti ebintu bino bye wandibaze n'ogamba nti odde bitunda yabikaze ebbeeyi URA akasente keyateeka ekuddiza nga ggwe pakale erina okakuddiza nti nina okakuddiza kati ekyo tekikola wabula erina tuddizaamu buweereza kati gavumenti wali buli munnayuganda ali mu Uganda nga myaka 18 transactinga services ne goods asasula omusolo ogwo gavumenti gwekozesa okudelivaringa service those service you get them as returns mu sente zetusasula. Do you copy that? Akategedde. So bwe bazimba amasomero siteekeddwa bwebaza it is your responsibility kubanga I pay tax. Bwe bazimba oluguudo it is your responsibility kubanga ansasula omusolo. Omusirikale bamusasula omusaala ogwo musolo ogwange. Muhoozi sente zabadde afuuwamu n'okulya embizi n'okuleega ebirevu sente zaffe for 40 years abadde akola abadde employed where yali asabyeko omulimu mwana akulidde mu state house nawe yakwata okutanga myaka. So should we discuss a person will feed for 40 years? We do discussion about that person. Do we have time to discuss about someone who is employed? Who's employed? Wana akulidde mu state house kyovola bakati eggwanga liraba state house tulinga abagala omujja mu maka ga kita. Oyo mukozi waffe. Underwear yayambala yaffe. Okombatiza yambala zaffe. Enju mwanywera omwenge n'afuluta byaffe. Buli kintu kyonna gavumenti kyekola nemuga mutwebaza ogyebazaako it's your responsibility. Bw'wasa omukazi ewaka mu makaago obuvunaanyizibwa bwe ki? It's just a token of appreciation. Munange webale kukola ng'omuzzaamu amaanyi. Okitegeera. Now omusajja bw'olozinga responsibility wo utawerera abaana kusasula rent na bills, you are losing credibility. Teri mwana agenda kwaga n'omukazi agenda kukya asobola n'okunoba. Ekiri. So kati twanoba. Fred izabana kambuze kumwanyinaze. Mulasi sinani kutumiddeko. Mbaddeko ne baba Fred. Mulete naye ayongereko nze nsobola okuvaako abala bajje bakuwa information. Tasobola oyabeera eyo mu cover. Baba Fred katubula baffe. Kale mukama kuume. Kale akuume. Wanaye matumiddeko. Mulasi tasobola kujja wano. Tasobola kujja wano. Atya. Alinga mami wange Maria erandani awo naye katulabe banne tubakolere enteekateeka mujjengako wano waggulu mujjengako wano waggulu mukubaganye ku birowooza naye mutya naye musigale eyo mukava eyo mugukolere eyo tusiima mwe kyemumanya tusiima ffe katubeere emundu yammwe katubeere akamwa kammwe mubeere eyo mukava tubaagalira yeeyo bannange mbaagala nnyo so bana ba mama kamba siibule naye bale mugende mu subscribingeko ku YouTube channel ya Bubi nkutumiddeko mugende mu subscribinge ku YouTube channel yange bana